akalulu ako ebibi ebikalimu nti omuntu omu ayinza okuwalana singa olonda omulala n'atawangula oba ono n'awangula nti kati katugeze ekyokulabirako nti singa participant namba 2 nze gwe mpagira n'atawangula kati ate participant namba 1 n'awangula oba participant namba yabadde namba 3 n'awangula nsobola okugenda ewoono naaba nga tanfaako nnyo kubanga bafaani baaba yabalabye dde abalunzi be nti kano akalulu kakumaakinga nti tolina kati gwolimbalimba nga wamulira ssente nti nakuwadde akalulu nga ku layini ye teyakoze eki naye obedda ndaba buli ava mu kalulu nga waliwo ababuuzabuuzaawo gundi nga sikulabye bw'olunda kitegeeza obedda waliwo ne bakalabaalaba okitegeeza kingezaako okugamba kati just ekirala ekiriwo nti nga gwe participant aba yeesimbyewo kikuyambako okumanya mikwano gy'emituufu nti kati abasajja abo bakyala baabwe abataabalunzi babadde balowooza balina abakazi ewaka naye kati awo olabira omuntu nti abadde bulijjo yakukyawa ng'abulako olabira omukazi nti bulijjo abulako paakinga bintu aba yanobaanoba dda yankoowadda kubanga omuntu gw'oliisa okuva January paka December naaba nga takwagala kati awo asigadde nga okitegeera kyengezaako okugamba kimalamu amaanyi naye omuntu gw'ensula naye mu kifuba bw'aba tanneesiga kitegeeza aba abulako bulijjo paakinga bintu ali ku set kategamba ye mukazi asalewo aweeyo ekyalo kitundu okimalewo nga naye mukazi wange alabayo mukazi wange kankigambe kino fe abasajja mukazi wo yaba first born wo kitegeeza mu mbeera yonna talina kuvaamu manya neddoboozi Todman ansanyusa obalabako ku Grosh TV mwebale ku subscribinga channel eyo mwebale ku likinga mwebale commentinga era tubasaba mweyongerere ddala naffe tugenda kubulaba nga tubatuusako content omulungi akwata ku entertainment ate content yennyini omutuufu bwe tujjidde ddala ku source nga tetugendedde ku lugambo lutambula mu kitundu ejjo twabadde mu lulu lw'abakyamani Lusiwano Mwamiisa akalulu walonze gwe tewaganye golonda akalulu nabadde nina okalonda kubanga tewatidde kusimba layini muntu gwowagira kuwangula obudde bwe twafunye nti abantu be twabadde tulonda be tuwangaaliramu ekintu ekyo kiba kizibuzibu nti oli naye era kye bayita democracy eyiisa oba ndi wa ddembe obutakulonda ne nnonda omuntu gwe mba njagadde ate n'oli gwe tuba tetulonze naye aba talina tteekawo mbeera ate n'ono awangudde talina ate naye tteekawo mbeera nga ngenze mu ofiisi ye mbu kubanga saamulondamu ku mugongo gw'omulala mbu kubanga anyima ebbaluwa democracy taba bwatyo walonze Mwamiisa gwalonze yayisemu nze gwe nalonze yayisemu nze wange bamuwangudde mpulira ennaku sooka onkubagize mpulira ennaku owo yagudde yakutte kyakubiri kyannumye yabaddeko yakutte kyakubiri naye nedda Abaganda bagamba nazina obulungi atera nanyoka bagambye woozina ennyo ozinire ku makya n'ekiro yabadde akyakola kubanga katolabe gye myaka 8 gyamazeeko era kyenje ebaddewoko mu kitundu kituufu naye ate onamanya otya nti naye yabadde yeetaagisa akoleko takyuke abantu bazibu wano ayinza okwagala okulaga nti anaakola kubanga nkubuulire omuntu yenna olaba katugeze oba gundi ki kale omuntu yenna akola ekirungi kikola nti olugero lw'Abaganda lugamba nti ebirungi biggwa byokya kati osobola okukola ebirungi emyaka 8 n'otamanya emyaka emirala egiddako ebiri ojakola biki anti kati Yiisa nze n'ebitundu bye mmanyi nga bakyeyamani tebavaako ne bateekawo akalulu era gwe bazzaako anti era bamuzzaako lwa nsonga kati ekitegeeza nti bano abeewuwo babadde tebalina nsonga lwaki bakomyawo ono abaddeko okitegeeza ngamba baali mukomezzaawo kubanga bagamba era gwe walabyeko yeki anti ekirungi nti gwe ayinza okubeera nga abadde akubeera mulungi ku gwe naye nga si ku bonna era kiyamaani taba wange nzekka ssebo tosobola kugamba nti nze abadde mulungi ku nze nze lwaki ogamba nti ogamba bandimuzizzaako anti nze ninayo abantu be mbadde mmanyi nga yabakolera ddala ebirungi naye bakyuse bukyusi nga balaba layini ewanvu yennya ey'oli anti kati kankubuulire ffe nga ffe abawagizi tulinga oba nkugereze ku ki tulinga abawagizi tulinga bimuli ku njoki
ekimuli bwe kiba nga kijja nga kigira bwe kiti enjoki zikyetamira naye gye kikoma okadduwa okitegeera enjoki zigenda nga zinoonya ki ekimuli ekirala kati chairman ono yabadde nti takoze bubi naye ate n'ono ajja naye yabasuubiza anti kati labayo mwami Isa abantu bano abakulembeze wano ng'anoonya obululu babeera bantu kuba kati ono olaba yawangudde abadde nga ajja kumukufiirwa omufune waba tamukwatako kasawulira nti wagundi wafuddewo omuntu ng'aleeta ttenti mwami Isa abasajja bano bannabyabufuzi oba bakulembeze balina obukodyo bungi mbuuza batya kati ono olaba akakodyo ke yakola ekintu kino yali teyakitandika kati yali yakiruka dda n'asooka agulayawo butenti bwe si bungi n'agulayawo entebe ze n'agulayawo entamu owulira abantu be banoonya akalulu kati n'abaza nti waba waafudde ogenda olaba ng'abawaayo entamu ebintu ebyo abadde abipangisa nga bupangisa abadde abigabira bwereere asika kaki abasika eriyo basale z'abaana ng'azikola ki ng'azeenyigira mu talina masomero naye afuba olaba ng'afunayo amasomero ga mikwano gye baamanyi n'abapeerereza tombuuza atya n'afuba olaba nga bawaayo basale ne we ziba 3 ne we ziba 4 n'agenda ne ku ssomero eddala n'akola ekintu kyekimu kati olowooza ebintu ebyo wanaaba atuuse mu ntebe jjukira balwako okimanyi bulungi naawe emyaka balwako waliwo ne we batuuka obbalonda kati kankubuulire buli wookola ebirungi osasulwa birungi buli wookola ekibi osasulwa bibi anti kati waliwo kye bayita okusika eriyo okungula effene nedda si kusika eriyo oyo chairman kyabadde ng'akola emabega eno abaddeko erosi abadde ku ttu ekyo ekintu kyabadde ng'akola abantu bazze bakitunuulira ne bagamba naye wakoledde kino mu nga chairman erosi 2 we tunaamu oba erosi 1 kati kankule tugenda kukola kirungi osasulwe bukyayi kenyini ogambye abadde abeerawo mu meeting ez'abavubuka n'abeerawo mu meeting ez'embaga n'abeerawo mu meeting ez'okufiira n'asaba akazindaalo n'ayogera waba waafudde n'akubagiza nedda niwe twasomeranga abaana baayogeranga mu bantu kati sibe bakyeyamaanyi kubanga tusobola kubanga toyogera mu bantu kituufu twakwesiga ne tukulonda naye tusobola kubanga toyogera mu bantu n'ogamba nti ate ojja kubanga olina byokolera abantu baagala nnyo voice okitegedde voice yo baagala nnyo obudde twetaaga nnyo obudde bwo kuba omuntu yenna yina abeera mu bantu mu environment amanya abantu ebyetaavu bye beetaaga anti agenda kikola kumala bbanga kiwa kye bayita okusika eriyo kino akikoledde kumala bbanga ki akikoledde okumala ebbanga ddene ku lwansonga kyabadde agoba abadde talina kituukako kati wa kye bayita otuuka mu promised land ng'omuntu atuuse mu nsi ensuubizi bw'aba yasiga kkiriza akungule kubanga abadde akikola nga ttali era gwe kennyini ogambye ebbanga ddene si bwe guli okitegeeza kaakungule mu bino mami Isa ate sokolindeko kati sokolindeko kamumuddiza era mwamuddiza anti labayo nze gambe gwe mpagira teyawangudde gwe wagira teyawangudde naye njogera ku gwe mmanyi eyakoze eki eyawangudde gwe nabadde mpagira kyekyo abadde abakolera kyova olaba baamuwadde bano babadde akolera ate nga naawe oluusi mwoli tetwagala maziga ati labayo wali kye bayita a few moments later mu maaso awo kati omanyi ze nawangalirako n'ebbanga nawangaliramuko naye nga ndaba enkiiko ezaabeerangawo nti za bubbi abasuze mu mayumba abantu abangi nga tebamanyikiddwa nnyo ng'ajja nti wano twetaaga tukole kino ne kino twetaaga pulaani bweti ng'ajja abeerawo ekitegeeza nti abadde takola bubi n'enjogera omanyi enjogera eno kirungi nnyo mu bantu ekisooka ng'onaafuna ebirungi mu bantu empisa tukubiriza nnyo empisa ekisooka nti abadde mwami wa mpisa bonna bampisa neyasembi neyampisa okugonda kuno okuli abantu kwe kwamuteesezzaako okugonda ndowooza kubadde kusinga ate okwono abaddewo n'okuwuliriza ennyo anti kakati olaba eri gye nalondedde eyawangudde yafunye obululu buli mu 3 eyawangudde eyakutte ekyokubiri yafunye obululu buli mu 100 olaba lwenje eyo
kitegeeza kati waliwo yakutte ekyokusatu leka mmaleyo waliwo yakutte ekyokusatu yafunye obululu 34 kati tolaba nti oyo abadde talina kyayambasimpalana eyo kubanga n'oyo naye aludde mu kitundu kati kankubuulire okulwa mu kitundu si kyekyetaagisa nti ono bamanyi nnyo oludde nnyo mu kitundu nedda wabula ebikolwa byo abantu byeweetaaga okola biki ono nanti naye abadde nkubuulira byakola y'omu kubasinze okunnyikiza eddiini y'obuyisiraamu ekyo kiri buli wamu mu kitundu mwami Yiisa nga nawe oli musajja muyisiraamu omulimu gwakoze mulungi akola omulimu gw'okubuulirira abafumbo abagenda ateekateeka abalenzi abagenda owasa n'abagenda okufumbirwa kitegeeza egyo gy'abadde akola nkubuulira tujja lwaki olina waasiwaasi nsumulula osuna ndyewambireke ebyo bibiri nedda nsobola obbirika nze okuba olugambo lunjokya abadde awumbawumba abafumbo era nzijjukira ninako yintaavuyo emu gye naliko naye ku midiya emu gye sijja kwatula wano ezimu ku nsonga ze yakkaatiriza manifesito ye yagitulaga nga nnungi yakubiriza abavubuka okwettanira okuwasa okuzaala ng'owulira ensonga ze nnungi okuzaala ekitundu kyongere ku population abantu baleme kukwendera depopulation kati ekirala ezimu ku nsonga z'abadde annyikiza empisa abadde afuba nnyo olaba wakuba nti kale ey'okusinga abantu abadde basinga omutegeera ennyo kaakati onansonyiwa kankutemeko mu kirimi mu byoyogedde byonna waliwo omusomo gwaliko ku seetemu kigenda gyogera gyaliwo emirundi ebiri omulala gwali gwa bufumbo omulala gwali gwabasenga omulala nga gwa bulimi sokolindeko bagitegeka ku deeti yemu mu kifo kyekimu nga gwa bulimi oba ebifo nga byerinaanye wonaagamba nti ekifo kino ogenda wali ogenda kusoma ku byasenga kino ogenda kusoma ku byasenga okitegedde kati naye gwe okimanyi nti nno omusomo gw'abasenga gwafuna nnyo abantu olw'ensonga abantu bo nga bo kye baagala bakimanyi gwe togenda keera ku makya ogambe nti ngenda kubuulirira abafumbo ng'abantu obufumbo bubakooye anti agezaako kusigira ekifaananyi oleme togenda keera ku makya okubuulirira empisa ng'ate abantu mu kubba bagaggawaliddemu okategedde omulimu abagaggawalidde mu kubba gogenda kuvalo teri omulimu gw'okubba mwami gundi batugamba okugaggawala olina kukola nnyo kati mu mateeka ag'okugaggawala okukola ennyo tekiriiyo okola ennyo kyekisemba ate ng'ebitabo by'eddiini bitugamba tobbanga oli mukubiriza eddiini ate ng'eddiini ly'okubiriza ekikumi basiraamu 150 bakatoliki ekitegeeza nti kino ekyo tekikulondesa nti olw'okuba nti okubiriza eddiini ate ebintu by'osoose okwogera ono byabadde ng'akola bye bikumulondesezza okubeera ogambye pointi esooka nti yagula entebe ze nga 10 n'aziteeka awo bw'obeera n'omukolo akuwaayo obutebe 10 ekyo kikuweesa akalungi ekyokuli n'ogula tenti yo kuba tenti tagenda kugamba nti mpaayo akasente oba ayinza okuwagamba 10% nkusaliddeko 5% ekyo kikuweesa n'atandikawo sako y'ekyalo abamu ku batuuze ne batandika ng'oterekamu ne beewola kaakati naawe tunula olabe ani yabadde asaani oyo kyova ono olaba ono yafunye 3 mpalana bwana Yiisa abantu bakukitundu bawalana nedda ssebo nange nze kati nzondaba mpagira ono eyayiseemu olw'ensonga ebintu byanjawulo value ya mirundi mingi gwe ebintu by'ogenda okolera abatuuze oba by'obadde okolera abatuuze obadde obakolera ku biki abamu bakubiriza obufumbo nga be batukwanira bakyala ba sokolindeko mwami Yiisa sokolindeko omuntu y'omu yakubiriza obufumbo ate be bakwana bakazi ba n'agamba nti wekigonzagonza ne kisigalawo nja kugenda ngawo nkwanire ngawo mpolampola ate we kinaagenda n'akwanawa kati oli n'agamba lwaki omanyi ebintu olina okunoonya okuba tukola emirimu obanga weetaaga ebintu ebirungi mu bantu funa ebyetaago byabo abantu tofuna bintu bantu bye baagala anti kaakati kiri kiti lindako mwami Yiisa tugende empola saagala ovuge sipiidi
ffenno abantu abo abasatu obusobozi tebwenkanankana bonna tukitwale nti buli omu alina ennyingiza eyiye n'engeri gy'alabamu ebintu. Gwe ssentebe ennyingizaayo bwe banga tennaba kutuuka ekuwa $50 kugula butebe naye nga gw'oyagala obeera ssentebe kati ffe tukwesize tutya nti mu myaka etaano togenda kusooka kwetereeza. Anti kakati era tulina be tulabye ne bajja kuba ssentebe nga tebabadde bulungi naye ne yeeyolezayoleza yennaku bwa ssentebe. Kambabuulire kino obwa ssentebe oba obukulu bwonna bakuwadde kati kino ekyalo Nansana kinene. Nansana ono tuli mu Nansana West 1 waliwo West 2 oba West 2B. Kati ono Nansana omulaba tebakugamba nti bakuwadde weeyozeeyoze oba olye wabula gw'ohandolinga bantu mu kitundu kyo ng'ate tulinako omukulembeze omu rest in peace yali asaba kifo ku bwemupi n'agamba naye mumpe nange ngende ndyeko. Yayogera amazima ate n'akomawo n'agamba nti banaye ku luli mwampa n'engenda n'endi. Anti kati kyekyatulaga nti buli muntu aba alwanirira nsawo ye. Anti kyekyatulemu otegeera nti omuntu era kyova olaba nti abantu bano balaba abazze nga beeyozaayoza ku birungi tebalina birungi era bye bafunye era baba bakwata bwenkyo n'eggulu. Kati saawa zino tukiyita oba kikwekweto kibayisizaamu eggaali era naawe olaba ebifa mu ggwanga kati nti lino eddwaliro baaliteeka wano lirimu eddagala baalitikula naye teririimu ddagala baalikolera kiriniki endala oli n'akola kiriniki ye n'agiteeka wali oba famasi n'abeera nga eddagala erijja wano ligenda mu famasi eri. Ekyo kyonna kiva mu kugamba nti kweyozaayoza. Anti labayo mwami Yiisa kati bakyeyamaani omulimu gwabwe si kweyozaayozaako nnaku gye babaddemu nti baba bakuwadde stampu okole poloti otunde poloti emirundi ena eguguza omu wabula ate ggwe buvunaanyizibwabwe kukomya bufere gwe mulimu gw'abakyeyamaani nti nze poloti sigenda gikolera ndagaano nga baagikolera dda. Anti labayo mwami Yiisa sigenda kuddamu gitunda kwakuwa ekyokulabirako nze bakyeyamaani bano mbeetegereza enfunda eziwera wano ng'asaba akalulu aba alabika nnyo mu bantu naye wayitawo ebbanga n'asooka atuulako mu ntebe emyaka ng'egi oddamu mulaba nga waliwo awatundibwa. Naye ate wulira bakyeyamaani bano balaba chairman we tuba tulonda chairman tetulonda muwawa kuba omanyi kye bayita ssentebe gwe oba oli ku kitundu ekyo. Mwami Yiisa n'oli abaddeko mwana waffe enzaalwa yaki naye ate n'oli abaddeko nze kyemmanyi nti bendo lino naliwangaalako ebbanga mbadde sirina kabi kemuwuliramu nti kaakano wabaddewo abadde bakomplaininga mbuulire babadde bakomplainingira byogere kuba kasita yavuddeko tetumwogerako bubi babadde abikoze naye bino abantu bye mbadde mpulira mu bantu nze mu bantu byange okitegeera bye mbadde mpulira mu bantu ekisookera ddala babadde bagamba mbu ayagala nnyo ssente buli womukubira essimu akubuuza bwana gundi olinamu ku ssente. Ekyo kimu bigambo by'abantu si bigambo byange. Ekirala ne bagamba nti ku gulawundi talabika bino gundi afiiriddwa tosobola mulaba takubagiza talabika ate ono abadde afuula banga omufune waba mwana muto nga si muntu mukulu nti abadde alina erinnya ku kitundu yenyigawo nagamba naye nga kitalo n'asaasira okitegeera kyengezaako kugamba kati n'oli naye bwe nzijukiramu engeri gye yali ajja kubanga n'oli namulonda obadde okimanyi n'oli naliwo ng'anoonya akalulu kati n'oli bifo nga tannatuula mu ntebe eyo yalinga atuuka ku gulawundi oli nga tannaba mulonda era ng'akolera ddala ebyono byakola ki byakola nga balina similarities but after wamala otutuulamu naaweza emyaka ng'ebiri toddamu mulaba oddamu mulaba ng'akuyisaako kawundo ng'erina tinted oddamu mulaba nga omusanga ku meeting za bbiya ng'atudde ku lawundi ya bbiya oddamu mulaba nga waliwo atunda nti wali batundawo azze otuteekako omukono awajja naye bino mbw ate oluzzi lw'egindi luzibikidde ate biki ensonga eziruma abatuuze tosobola kukola ki kubanga kati onoomulaba ne waaba mubbi nga ono yawangudde ne waabadde mubbi nga muvubuka kale omanyi bino abantu bebakola mob justice nti baagala kwokya muntu mu kitundu biki ebyo byonna ng'ayingirawo n'agamba gundi temwokera wano muntu mumenya amateeka katukubire paatulo kakati tugamba
kubanga n'oli yali alindako mmaleyo kubanga n'oli yali abikola. Omuntu ava atya ku bw'emupi n'adda ku bw'ekyamani era n'omwami omulaba abadde ssentebe sigamba nti yazze buzzi okategedde abadde ssentebe waaki abadde ssentebe weeyo emyaka gibadde nga 8 kitundu ki eyo Katooke naye kyamaani waayo ero si wano era ne mu kujja mu bululu buli obwa MP 221 yali ssentebe era agamba bannaaye mulonde ssentebe gwe mumanyi Geno 001 abadde afaananyemu n'omusajja eyava ku bwa pulezidenti n'ajja ku bw'emupi. Kati kankubuulire nze bw'obeera ssentebe ku kyalo tekikugaana kwesimbawo ku bwa MP tekikugaana kuba bwekisooka nti ab'oku kyalo kuno bakwesiga eryo lyeddimu ku ddaala eritandikirwako katugeze naye ate ekyalo wekikwesigira ne kikuwa okikuumi ekitegeeza nti n'ebyalo ebiriranyaawo bisobola ogamba akatumuteekeyo atukiikirirewa ne mu parliament pozi ekyenjawulo nti waliwo ka vidiyo akatambula nti bamukutteko nga afunyemu okwennyamira naye tekwamuyisiza bulungi wabula layini zabadde zitambula kati omuyayi nga bwomanyi omuntu nga nakubya pressure n'agamba komanda 001 omuyayi akukubya ayayayaya nti layini naye nga just kyabadde nga tezinnaba kutandika kola ki kutambula era congratulations naye nga akalulu teyakakutte mwoyo akalulu layini zabadde zitambula bulungi nga tebannaba kubala okategedde wano okufuna paniki eri kati katugeze nga womanyi nti okutta ekintu okutta ekyalo kyo gwokirina mu ngalo ate emabega eri jjukira inginiya yavaayoko n'agamba singa ekyalo kimuggyibwa mu ngalo ze 5 ajja tagenda kudda mu byabufuzi kubanga ekyalo kino kyamwesiga ne kimuwaaki iziti abantu b'okukyalo bamwesiga ne bamuwa ekyalo okategedde bulungi ekitegeeza kibadde kimuwaniridde kinene nnyo nti kwasinziira n'agenda n'akola ki naye kati mwami Isa n'awenja aka MP mwami Isa olowooza lwaki obululu buno bwa chairman babukola nga bwa mugongo tebagala tuleetako tuwalagisa bantu obululu buno bwa chairman omanyi lwaki babukola nga wakati buli omu yategedde gwe nalonze naye senga bibadde bya ballot lwaki mwagala okwekekereza ate nga mulonda bantu bemwesiga bw'okimanyi nti ng'obululu buno ate nno kankubula bakisentebe okalaba kati okimanyi oli eyawangudde yakitegedde kisaamuwadde wulira nze okulonda kansala ku kyalo onondamu ssentebe jjukira ssentebe ono gwe muwangaala naye okategedde ssentebe ku kyalo aba neibawo gwe muwangaala naye ssentebe gw'osobola okubira esimu ku ssaawa 9 ogw'ekiro n'azuukuka MP kyatasobola banze naba MP bemmanyi bakiikirira ebitundu naye tebasulayo kati ekitegeeza nti chairman Kaweesa kubeera ye chairman kati yayiseemu we yamukubye entukwe nti omwana yavudde eri n'agamba chairman iziti komanda 001 nti layini egenda bakubya akalulu yafunyemu okwennyamira awo ne bagamba inginiya abadde ati abamukubya akalulu bakoze batya naye nga kyabadde mabega kubanza ejjukira Katooke nze wange oli mu Katooke tuli neighbor ne Katooke oli mu zone ki era wensala ndi wano bondi bayitawo hannange Kisuga Kaweesa ku nsi kuno biri ebintu bibiri bye Nnakalaba ebisoomooza ekisookera ddala akalulu ekyokubiri ekivvulu obadde okimanyi n'ekivvulu kiringa kalulu ekivvulu kiringa andi kati kankubuulire ebyo ebintu ebibiri kyonna ebintu ebirimu togenda ku ebyo nzengereza ku kyemmanyi nzengereza ku mwami Isa nze nali ntegeseeko akavvulu nga kange nga nze akeetereddemu ssente nze ng'omuntu yali Krisimansi twali sayidi zeeyo Masaka ekitundu sijja kyogera naye okimanyi mwami Isa nze favorite dish yange mpoomerwa nnyo amatooke n'omuceere n'enkoko naye okimanyi baabindetera ne binnema okulya nga munda sirabamu bantu 3 nasasudde ekifo nina n'abammanja abandi ku bampa mwami Isa
appetite yambula emmere nennema okulya kati n'akalulu nalabye nga katunuza abantu mu ggwanga obululu bwa mirundi ng'ebiri obululu bwa MP n'obwaba chairman ebyo ebintu nno ne kati obwa chairman lwaki bweraliikiriza abantu nze ndabanga ekifo ekiri bafuna emitwalo 10 emitwalo 10 gye gyeraliikiriza abantu nti omuntu wakeera ku makya n'akwesiga n'abeera nti chairman omanyi okubeera chairman tukeera bukeezi ku makya nti nze chairman oba omanyi okwatirira obwesigwe bw'abantu mu kyalo kuliko abantu bameka obadde okimanyi ne mu bbaala bw'ogula ennyo omwenge ofuuka chairman kati kankubuulire mu kyalo kuliko abantu edda lindako mamiisa mu bbaala ng'oli musajja muyisiraamu tonywa mwenge naye mu bbaala ffe abakatuliki abanywako bw'ogula ennyo omwenge bakuyita chairman ate kati toba ng'ogugula buli kanaku bakuweeredde mu bbaala naye wulira kino kati wulira kano mu nsi olwananga nnyo n'ofunayo abakwesiga niwe babaaba basatu katugeze basatu oba bana okategedde bulungi nkakasa ntya nti banneesiga bwana gundi abantu bazibu kati wulira abantu bakyuka ng'omuntu okeera ku makya olaba ebbendobendo erya Kawempe oba erya Kisaasi ne bakeera ku makya nti gwe chairman w'e Kawempe okategedde omanyi abantu b'ogenza oterekera ebintu byabwe ekisooka ogenda tereka ebintu eby'amaanyi nga ogenda kukola endagaano ez'obutuuze okategedde jjukira w'okola endagaano ey'obutuuze gwe chairman nsigazaako photocopy ekyo kyekisooka gumanyi niwofuna bufunyi abantu bana nga bakwesiga mu nsi buba bugagga okimanyi nti omuntu okwesiga obeere chairman ekyo kyekiraga nti oli wakitiibwa ne famire yo yennyini wano mu makaago sooka olindeko okubeera nga weekwata bulungi sooka olindeko ng'ate mbeera ku social media nendaba chairman ng'ali mivuyo gy'ettaka nga poloti agitunze emirundi 4 n'oŋŋamba nti aba muntu mwesigwa anti muba mwakola ensobi kyova olaba nti wano okulonda olaba akalulu twakola ensobi tutya nga ate otugambye tuba tumumanyi nga wa mu kitundu ng'otugambye nti ayinamu amaka n'otugamba yazimbamu n'otugamba alina oba nga aluddemu byonna ne tubyetegereza ombuuziza ku kyakumanya muntu okategedde omuntu okubeera omutuuze kyekitandikibwako okubeera nti asobola okubeera chairman omuntu okubeera nti mumanyi byakola okategedde nekitegeeza nti mwesigwa trust tugigula tutya tosobola kumanya muntu bintu byakola kubanga toyita naye era bano bachairman abagenze nga bakola endagaano n'akyusa n'addamu n'atuguzawo omulala olaba nti mwalonda omuntu nga ye kyajjiridde kiri kyoyogeddeko nti beekubako enfuufu ate naye n'abeeramu kali nti yenze chairman ono ngenda mukola bwe talina kyangamba naye kati saawa zino abantu generation nkyuka edda baalondanga biwago ntiwaawali agenda asobola okubeera ba defense nti alina amaanyi balondanga amaanyi era neewunya ennaku zino balonze defense nange mukuba kategedde kati anaasobola okukuba omubbi engwala amaanyi wabula bya bwongo brain power omusajja waabeera wali ng'atabusa akuba buli muntu ne bakatuleeta defense ne batwalayo omuntu okubeera defense kyeki baba tebakulonze nti genda ofafaagane n'ababbi ku byalo bakuba ebikonde ng'olinamu ku maanyi defense nti osobola okudifendinga ekyalo kino ebintu n'obutuusa eri defense musobola okulwana wano n'okubira essimu defense n'omukubira n'omugamba defense wano waliwo abali mu kulwana okategedde sigamba nti agenda kujja abakwata amataali abakube mbadde manyi gwe mulimu gwe defense kitegeeza ki kuba ye defense kitegeeza okubeera nti adifendinga ebintu oba ebintu ebiri mu kitundu ekyo obutabanguko obubbi ebiki ebyo okukuuma abatuuze naye ng'atuusa obubaka eri bannamateeka okategedde musobola ogenda owa defense n'agenda owa chairman kubanga omusango togenda keera ku makya n'ogamba nti kangende ku poliisi nga totuuse wa chairman soko lindako mwamiyiisa nze nina byentera olaba mu kitundu oli n'anyiiza munne naga ayambuse ku poliisi nga ne chairman tabitegedde n'oddamu olaba kammaleyo n'oddamu olaba nga poliisi ezze ekutta omuntu nga chairman tebamugambye oyo omutuuze
aba ayisizaamu chairman amaaso aba tamanyi na mugaso gwa chairman. Ba chairman tebakola muntu batubaga ba chairman tebakola bulungi. Nedda tojja mulo pero musanga gambe agundi mubiveeko mubiveeko musabe ebbaluwa mugambe chairman. Nate bwe ngenda ku poliisi nengamba gundi ankube poliisi ngamba olinamu ez'amafuta tumunone. Olina okumanya chairman wo omulimu gw'alina okukola. Togenda keera ku makya osuze omuntu mu nnyumba oba oli landiroodi okumala emyezi ng'ebiri naye nga omupangisa oyo gw'osuubiza mu nnyumba totegeera bulungi biki byakola. Sooka oyogeremuko naye oba si ekyo ogambe nti ffe wano bw'oba ozze tukwanjula eri chairman. Okategedde gwe mulimu ogutandikirwako. Chairman alina okumanya abantu abali mu bitundu bye. Okategedde nti chairman alina okumanya ensobi eziri mu kitundu. Tosobola keera ku makya olwane n'omukazi oba omukazi akuba engolo ogende ku poliisi. Ati poliisi labayo poliisi eyanguya ebintu bwana gundi mwami Isa senga kuba oli essaawa zino olowooza kuddukira wa chairman. Anti wulira kino kiva ku eri entegeera chairman alina okutabaganya. Olaba ekintu ekiremye chairman kye kigenda kubanga yo poliisi ogiraba gye olunaatuukayo ng'embuuza yaani nga njibulira amanyo ine ennamba ye nti tugiina omanyi wetusobola omujja essaawa zino tetugiina ntiteeka amafuta mu ekigendere wakyo kiba kyakusiba oli. Era ne poliisi ekimanya nti w'ogaaniddwa ogenda owa chairman tolina kigendererwa kiteesa. Ba chairman bwana gundi ebintu babikwata mpola. Babikwata mpola ate eyo empola gye babikwata y'ensonga lwaki balonda ba chairman. Togenda keera ku makya okungaanya abantu bana ogule poloti nga temuli chairman. Olw'okuba chairman ebintu abikwata mpola ate agenda kunsaba ssente. Baatugamba ne woofuna looya. Ati kati wulira looya naye alina waakolera. Era ne batugamba bwe mutuuka mu kkooti ng'olina enkaayana ku ttaka eryo ly'oguze bwe chairman tebatera kujja mu makooti kuwa bujulizi. Naye ate looya waba yasayiningako ku ttaka eryo balooya baakuleeta mu makooti bamanyi n'ekyokwogera mu makooti. Naye wulira kino emisango girina we gisookera. Tosobola agenda mu ofiisi ya mukulu nga tosoose mu ofiisi y'omuntu. Ekitegeeza eno ofiisi ate jjukira empisa ffe Abannayuganda ndowooza nga nange mwimbi zikyatulemye okutereeza. Naye omuntu yenna entegeera ekola empisa kitegeeza tulina okumanya chairman biki by'alina okukola. Era guno omusomo ba chairman mubeere nga mugenda ku ma-TV ku maleediyo ku social media nga kuno. Nze mbadde manyi chairman alina kusayiningako nga nina wentunda. Nedda ssebo si gwe mulimu gwokka. Musomese Bannayuganda biki bye mulina okukola. Kubanga n'abamu bagamba tulonda ba chairman tetulaba mulimu mukulu. Chairman kati ogula otya ettaka ku kyalo nga chairman takumanyi. Obeera otya ku kyalo ng'oyagala butuuze n'ogamba nti oli mutuuze nga chairman takumanyi nga ne mu kitabo ky'aba chairman toliimu. Nyinza oba nkola safaari nga ku kitundu okwo nze mbeerako obudde butono. Nedda ssebo ekintu ky'oyagala olina okiwa akadde. Nga nkolera wala. Nedda ssebo zimba ekintu kyo. Kati ng'onaatuuka ng'onaayagala okufuna obwesigwa eri abantu. Wa chairman value gendayo ye chairman akuba akafaanani akuteeke mu kitabo ky'abataka. Olwo obeere mutaka obeere mutuuze oyingire mu butuuze obwo. Omanye nti chairman ono byakola byonna mbimanyi oba kale katugeze mmanyi omulimu chairman gw'alina okukola eri mu batuuze. Togenda kuva eri oluguudo lujule ebinnya nnyo okuva kuno oba katugeze okuva ku masitoowa paka Kampala ogambe nti olumbe chairman tabakoledde. Mbadde manyi chairman si alina okutereeza enguudo. Nedda tuve ku nguudo zino eziri meeyi. Obukubokubo buno obukkirira mu bitundu byaffe si mu buvunaanyizibwa ba chairman okutugulira malamu naki n'amayinja ne tubusiba amayinja ne tubukola bulungi si mulimu gwa chairman. Asobola okubeerawo ng'ahandolinga era asobola okubeerawo ng'ateesa n'agamba nti kano akaguudo ka wano tekali mu gavumenti ofuna bulungi nti naye bwe tufuna kino ne kino ne kino
okategedde tugenda kukola akaguudo kano kabeere kalungi katugeze ekitaala kyawano kyafudde mu kitundu kye naye ng'ekitundu ekyo kiri so dangerous nnyo 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 jjukira chairman aba akimanyi banaye abatuuze ekitaala kino kyakoze kyafudde wakwata nnyo enzikiza waliwo pulogulaamu ezizze ez'amaanyi chairman abatuusaako abatuuze nti banaye waliwo akasente gavumenti ke yatuleetedde obutimba bw'ensiri banaye nimukubiriza kwegamba chairman leader kiringa wonaabeera ku ssomero ng'oli prefect ng'oli class monitor okategedde byanjawulo naye ate kankubuuze ba chairman ate olumu tebatuukiriza buvunaanyizibwa obwo mbuuza lwaki mu biseera bya covid baagaba obuwunga n'emmere n'ebijanjalo na biki nga birina otuukira ku zi LCs ba chairman abamu tebaabigaba lwakuba nti wulira kankugambe kino kammaleyo bwana Toodi wulira baabigaba naye baabiza mu maduuka gaabwe abamu nga baabigabira abo abatuuze be bamanyi okategedde chairman asobola okubeera n'abatuuze bamanyi nti bali bubi ate gwe tovangayo kweyanjulira chairman anaakumanya atya kati nze nva eri neyanjulira chairman ono omupya mugambe ensula wali ku gundi bwe nti mwami gundi ye yansenzezza era yeyanguze era gwe waginkolera kwegamba enjala ennume nga agabire oli emmere omupangisa nga nze ono omutuuze tampadde ekitegeeza olina okubeera nga ekifo ky'olimu chairman akumanyi okategedde ayinza okugwa emmere ngo chairman wa Kawempe naye ng'awawo ekisaasi omuntu kati ate gwe chairman takumanya ekitegeeza nti twejjeyo anti kakati mwami Yisa ebintu gavumenti byebifulumizza ba chairman babigabe mu bitundu tebibaako nti gundi akumanyi bwe baba kuwadde obutimba bw'ensiri oba omumanyi oba tomumanyi mpa akatimba naye ekintu kye basinga okugaba mu nsi nno ebintu biri ebya obupiira n'akatimba ba chairman babigaba naye lwaki we batuuka mu bya ssente ogamba nti ewo obutimba era nze ba chairman nze n'obutimba nabwo kati n'obutimba nga busatu ate bannyongera oyogera ku katimba kati nze kyageza gamba bwe kituuka ku ssente ssente zino oziraba olina zirina emitendero bye giyitamu ssente nze siri chairman naye nze naliko ku bantu abaagala ssente z'ab'emyoga ne mmanya kiki ne bagamba mbu ate ssente zino bendo lino eryewammwe nalibeeramuko nga sinnalivaamu era nina amakubo ge naliyitamu ne bituuka engulu eyo ne binnema ne mbivaamu naye nga wano ba chairman bonna wafunako ku ssente ezo saafuna yadde ebibiri naye mu ba chairman bonna nga bayanguyiriza ensonga era nga bagamba chairman akusiibwe ng'amanyi gurupu yammwe egenda kufuna ssente okategedde era chairman akukolera buli kimu era teri chairman olaba bonna suppose ng'abalala naye ba chairman nze bemmanyi teri chairman yakuteekako omukono simanyi omuwa 15,000 baabitukoleranga bulungi stampu zonna baazituwa buli kimu poozi gye twatuukanga okujja ekinene bwe byatulemeranga awo ndowooza oba byali byetaagamu kasente naye nga tebatugamba okategedde naye nga ba chairman omulimu gwabwe kutuusa kintu kituusa anti abantu bagamba ba chairman babulankanya nnyo ebintu bya gavumenti byebyewa bawadde mu bitundu ate ebintu ebitali kati nga wogambye nti obutimba bw'ensiri n'obupiira bukalimpitawa ebyo babigaba bulungi nnyo naye we biyingiramu nti ssente nti enkumbi bazireese okitegeera ebintu ebiyingiramu nti kati nga wegambye nti obuwunga bwabulankanyizibwa kati kankubuulire ebyo ssente za palishimodo biki bino ssente z'abavubuka ssente z'abakadde ebyo ndowooza bigwa mu local government ebadde nga tetuukanga ku ground naye ate kati saawa zino ne chairman era ni under local government bwe kiri naye kati jjukira waliyo abakulu abahandolinga omwami ono gwe mulonzi abeere chairman wammwe ate biri ebibaddengawo emabega oba yeekoledde ki naye saawa zino ebintu biralamu ekisookera ddala ekintu ekyo ekyokwesimba mugongo kiri sayidi bbiri mulimu ebirungi n'ebibi naye kati ngenda tandika n'ebibi ekisookera ddala akalulu ako ebibi ebikalimu nti omuntu omu ayinza okuwalana singa olonda omulala n'atawangula oba ono n'awangula nti kati katugeze ekyokulabirako nti singa participant namba 2 nze gwe mpagira n'atawangula
kadate participant namba emu n'awangula oba participant namba yabadde namba 3 n'awangula nsobola okgenda ewoono naabanga tanfaako nnyo kubanga bafaani be aba yabalabye dde abalonzi be nti kano akalulu kakumaakinga tolina kati gwolimbalimba nga wamulira ssente nti nakuwadde akalulu nga ku layini ye teyakoleze eki era obedda kati ze kangereze gye nalondedde sijja kwogerayo naye obedda ndaba buli ava mu kalulu nga waliwo ababuuzabuuzaawo gundi nga sikulabye bw'olonda kitegeeza obedda waliwo ne bakalabaalaba okitegeeza kingezaako kugamba kati just ekirala ekiriwo nti nga gwe participant aba yeesimbyewo kikuyambako okumanya mikwano gy'emituufu nti kati abasajja abo bakyala baabwe abataabalonze babadde balowooza balina abakazi ewaka naye kati awo olabira omuntu nti abadde bulijjo yakukyawa ng'abulako olabira omukazi nti bulijjo abulako paakinga bintu aba yanobanoobadda awo kati woolabira omukyala nti bulijjo abulako paakinga bintu yankoowadda kubanga omuntu gw'oliisa okuva January paka December naaba nga takwagala kati awo asigadde nga okitegeera kyengezaako okugamba kimalamu amaanyi nti kati mwami Yiisa nti gw'oli mukwano gwange ne bw'otannonda nyizo izoba naye omuntu gwensula naye mu kifuba bw'aba tanneesiga kitegeeza aba abulako bulijjo paakinga bintu ali ku set abulako kafulaga nti go kwegamba ye mukazi asalewo aweeyo ekyalo kitundu okimalewo nga naye mukazi wange alabayo mukazi wange kankigambe kino fe abasajja mukazi wo yaba first born wo nga tonnazaala baana bagenda kukuzaalira yaba ki kitegeeza mu mbeera yonna talina kuvaamu kubanga gwe weebuuze lwaki omukazi afumbirwa omubbi ku kyalo ng'atakimanyi omuvubuka mubbi anti era byonna alina obbireeta ne wano mu kalulu kati nze okuwumbawumba kwange nfumbawumba nga ngamba bwe nti kuno okulonda kw'abasentebe kukwasaganya kyalo okategedde sigamba era waliwo vidiyo endala gye nalabye omwami nga bamugamba tukuwonye oluweero ebyo byabadde luweero tukuwonye ekitegeeza nti abadde atulugunya ekyalo kiri omwami n'avaayo n'agamba ono omukyala gwe mulaba mbadde namuwadde nedde 5,000 yaziridde naye nga n'omukyala avaayo agamba tukuwonye kuno okulonda kukolera abantu bintu birungi togenda kukumpanya ndagaano z'abantu omwana ajje akusabe baluwa eya chairman ey'omulimo chairman omukubira kusamba mugambi njagala 2,000 imagine nga n'omwana tamanyi mulimo gy'atwala baluwa baba n'akola buli kimu kyonna n'obeera ng'okijjako akasente buli kimu n'obeera ng'okijjako akasente okukolera abantu olina okumanya embeera y'abantu environment oba bagiyita economy olina omanya environment y'abantu bo gy'olimu ne economy gy'olimu mubeere nga mukwataganira wamu okitegeera gwe oli eyo nga tebaakulonze nga n'abeewo tebaakulonze kyolina omanya tolina bwesigwa obwesigwa butandikira mu nnyumba yo abantu bo boosula nabo okategedde sooka obamatiza obwesigwa bw'olina kati bano abantu bo bajja kukola kyamaanyi nnyo okumatiza ki abantu abalala obwesigwa bw'olina okategedde tetolina ngeri gy'ogenda tumatiza bwesigwa bw'olina tukuteresa ebyapa byaffe naye nga n'ab'omu nnyumba yo bagamba oyo simwesigwa okategedde waliwo ne vidiyo endala gye nalabako emabegaawo ng'omukyala yeefimbye ku mwami era ng'omukyala yawa obujulizi omwami wange temuteresa byapa ajja bitunda kati ng'osobodde osobola okudda ewange ng'oyogera bwotyo anti kati bino biba byamazima anti kati era ogenda okuvaayo mu kampeyini osanga ebintu bwebikabalanyize nvuddeyo nyanjale obuziina nze wamma ŋŋamba abali eyo oba oli eyo nga mukazi wo teyakuwadde kalulu ate obuzibu obadde n'eggume ngenda kwesimbawo bwa chairman amako gasudde kati kankubuulire basentebe bonna oba abasajja bonna ab'obuvunaanyizibwa tebasooka okukola okulonda waka kubanga waka wano ate wano awaka wakulu nnyo ku muliraano okategedde olina kubeera ng'osooka gonza famire yo egambe ffe daddi tetumuvaamu ffe taata waffe kino na kino nga ne mukyalawo nga niwaba ali akitinza atya tasobola kwogera kibi kisobola kunyiiza saidiziwa ey'owabweru
nego okumpanyiza baganda bo bonna obagezegize obakoze ebibi teri yadde akwagala famire yo yennyini ekuvuddemu ate gwe oyagala ffenaffe eno ojjo okwate entalo zo ozikube mu kyalo okategedde gwe muyaaye gwe okuŋŋaanya ekigulupu ky'abavubuka ne bagiraagira wa abantu bangi benyigira nnyo mu bintu oti n'ebyo abeere w'amaanyi nnyo ku kyalo n'abatuuze bamwagale naye nga ne famire yaabwe eboogerako ebibi nti oyo tetusobola muwagira nange kati nze isa naakuwagira ntya nga ne famire yo tesobola kuwagira kyekyo poozi kyeŋŋamba bano abaagudde mu kano akalulu okwesimbawo tekukoma yongera okola ebirungi banno bye babadde bakola bano abaayiseemu ne bano abaayiseemu banaye mukolereko abantu ebirungi muleke kutuula eyo kulinda stamp kulinda signing nze ekirooto kyange kyabadde kya stamp nakitumi nedda ekirooto kyo kyakulembera baki n'ekirala kyenjagala nze okusembyayo bachairman nga tonajja kwayagala kwesimbawo ku bachairman sooka naawe obeeko omulimu gw'okola kuko oyo abantu okujja nga abadde tali ali unemployed nayagala obwa LC bufuuke omulimu okitegeera sooka obeeko omulimu gw'okola nti oba gundi musomesa oba gundi abadde musuubuzi nga olaba ngini yakawesi bwe tujja okumalako kubanga bwe tunaakoma olonda abantu abadde unemployed netubateeka kamaleyo kano bwe tunaakoma okulonda abantu abadde unemployed netubateeka mu bifo ng'ebyo tebajja kukola bajja kweyozangako bweyoza nnaku emyaka giggweko n'omulala gyeyozeeko ennaku so it is better ne tufuna omuntu ng'abadde responsible ng'alina byakola mu kitundu ne waba yeekolera bibye ate ne bachairman muzuule nnyo obulimolimo obutontono bwe muwa abavubuka ku byalo okategedde chairman osobola okwana emikwano w'omugagga naye ng'omugagga oyo mumanyi alina kikampuni kye nogamba ninayo ebivubuka byange bina bikolere bituuze bikubirize bigende bikole okategedde abaleme tubba ate n'ekyokulala bw'olaba nnyo omuvubuka ng'ayitaayitawo ate abeera nnyo ayiddo mubuuzeeko kiki kyakola okategedde omanye omuvubuka oyo akola mulimu ki ekyo bachairman obwo buvunaanyizibwa bachairman ne badifensi abaana abatasoma mu kitundu omanye nti omuvubuka ono mulimu abazadde abatagala weerera baana kati mulimu omwana n'amala ewiiki namba tasomye naye nga gw'osuddeyo gw'abaanagamba kyabirako omuzadde oyo obuuze buzibu ki wakati saawa zino omuntu ayinza okuba nga talina naye ng'osobola omufunira essomero erigenda okumugirirako percentage oba kye bayita basali okategedde ebintu bwe bityo abantu bye baagala so mwebale tugoberera ku Grush TV mwebale nnyo mwebalire ddala temuvaangoko mwongere subscribinga mwongere likinga ng'ogenda ku YouTube n'otekamu Grush TV ojja bba ofuna content yenna mwebale nnyo mwebalire ddala